Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Abampuliriza ab'ebitiibwa abalungi, tugenda kulaba ku bintu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam byabeera nga atulayirira, nga nabbi Muhammad yabeera nga abyelayirirako daiman nti kirina kuba bwe kityo. Nabbi ekintu nakyo yabeera nga akikasama aba akikakasa obukulu bwakyo. Nabbi waffe yabeera nga agamba eyo hadithi, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nabbi waffe Muhammadi ebigambo ebitukuvu sallallahu alaihi wasallama okusaasira ebyengera n'emirembe gibeere ku ye yagamba ti thalathatun oqsimu alaihinna, yagamba nti ebintu bisatu mbibalayirira. Ebintu bisatu nabbi waffe Muhammad yabeera nga abilayirira. Nagamba ekisooka, yagamba nti ma naqasa maala al-abdi min sadaqa. Ekisooka yagamba ma naqasa maala al-abdi min sadaqa, oba ma naqasa maala abdin min sadaqa, nti tesobola kukendera maali ya muddu yenna na kusaadaaka. Nabbi waffe Muhammad yabeera nga ekyo akilayirira, nagamba nti wallahi, ndayira ni Allah tabaraka wa taala, bintu bisatu, yagamba thalathatun, ebintu bisatu, oqsimu alaihinna, mbibalayirira, mbirayirirako. Nagamba ekisooka nti ma naqasa maala abdi min sadaqa, tesobola kukendeera maali ya muddu na kusaadaaka. Ekisookera ddala, tesobola kukendeera maali ya muddu na kusaadaaka. Nti asaadaasa eweddewo, wallahi tekisoboka. Kujja kuba nababikola riaan, abakikola abantu abalabe nga abajja ne bafuuwa abayimbi, bafuuwa asaadaaka mu haramu, ali mu kufuuwa abayimbi, ali mu bbaala mu kimuki, Sheikh Mulamba, Sheikh Umar n'avaayo n'atandika okuzisansaanya. Nedda, ebyo oyo aba si sheikh, nekyakoze kiba kikyamu, era aba tasaadaase, wabula kyowaayo mu kkubo lya Allah. Nabbi yagamba daiman la taqs maalak, tekisobola kubeera nga kikendeeza maali yo. Wojja Allah wazza, ate azzaawo ng'akubisizzaamu. Nagamba ekyokubiri, yagamba ebintu bisatu mbibalayirira. Ekisooka yagamba nti ma naqasa maala abdi min sadaqa, tesobola kukendeera maali ya muddu na kusaadaaka. Ekyokubiri nagamba nti wala dhalma abdun mudhlamatan fasabara alaiha illa zaadahu llahu izza. Njiddamu, yagamba nti wala dhulima abdun madhlimatan fasabara alaiha illa zaadahu llahu izza. Gamba nti tasobola kulyazaamaanyizibwa omuddu olyazaamaanya lwonna, fasabara alaiha, n'agumiikiriza, n'atafaayo, n'agumiikiriza, n'agamba qadara allahu ma shaa faala, omuntu oyo bwatyo bwankoze, n'akulyazaamaanya. Yagamba nti illa zaadahu llahu izza, okujjako omuntu oyo Allah amwongera kitiibwa, amwongera musitula madaala, amuwa levo. Gwe leero omubba n'omulyazaamaanya n'olowooza nti okikutte omaze, wallahi Allah omuddu oyo amusitula amadaala. Nabagamba okulyazaamaanya si kwa sente zokka, waliwo omuntu asobola okulyazaamaanya ekitiibwa, n'addako gwe n'ajolonga, n'akuweebuula, n'akukakkanya, naye ng'oluusi byayogera byonna nga bikyamu. Wallahi Allah, omuntu gwogezaako okukakkanya mu bukyamu, ojja kwesanga enkya ng'ate ali waggulu. Gambe kale nali mwewanikako waaki, nga Allah amwongedde ate bwongezi, wayagala afeebe akkirire wansi, Allah n'amusitula madaala. Bangi
oli asobola ne wakuba sente nakubba oba nakufera, fe batufera, oli nakufera, waliwo yafera ku byali bya kikampuni nalya sente z'abantu bagenda bweru, ffe abakirimu ne musasula sente naye nga ye ali wali bali eri alidde kaweweevu, naye wallahi Allah amala nassa omuntu oyo natuuka n'okubeera nga alomba bulombi akase ak'okulya. So yena omuntu nga bakulyazamanyiza beera mugumu, gamba alhamdulillah, Allah ajja kubeera nga akusasulamu na level ng'akubisizaamu biri, ogambe singa kale bandyazaamanya zonna ne bazimalawo bumazi singa ndiwa. So tusaba Allah bambi abeere nga atunyweza. N'amaliriza ekyokusatu kyengenda okubeera nga nsembyayo, yagamba nti wala fataha abdun baba mas'alatun illa fataha Allahu lahu baba al-faqr. Ekyo nabbi yagamba ekyokusatu, yagamba bintu bisatu mbibalayirira. Kisooka n'agamba tekendera maali ya muddu na kusadaka. Ekyokubiri, teri yenna alyazaamanyizibwa olyazaamanya okujjako nga Allah amusasulamu ng'amwongeramu izza, amwongera kitiibwa, amwongeramu situla, amwongera madaala. N'agamba ekyokusatu nti wala fataha abdun baba mas'alatun illa fataha Allahu lahu baba al-faqr. Allahu akbar. Yagamba teriyo muddu yenna, wala fataha, teri muddu yenna aggulawo omulyango gw'okusabiriza nga ye okusabiriza akufudde mulimu, n'asaba ono n'asaba ono n'asaba ono n'asaba ono nga ye ogwe gwakusabiriza tayagala akola. N'agamba nti illa fataha Allahu lahu baba al-faqri, okujjako omuntu oyo nga Allah naye amugulirawo omulyango gw'obwavu. Gy'okoma okusabiriza Allah gy'akoma okwavuwaza. Buli muddu yenna aggulawo omulyango gw'okusabiriza wallahi tagaggawala, tasobola kufuna sente, tasobola kutebenkera. Allah amuuma qanaa, amuggyako qinaa, tasobola kumatira mu mutima nti ali awo amatidde, wallahi tekisoboka. Kubanga ajja kusaba leero, enkyasabe, ne wabeera nga Allah amuwadde sente n'azimba enju oba ennyumba kagiyina, asigala asabiriza era afa nga asabiriza. Beebosanga nga abantu balina ku ssente wallahi, naye nga be bandibadde ate abayamba abanaku naye be basabiriza. Ne balaba n'olaba abayimbi bamu babala n'okuba balamu bayimbi basinga obugagga wano mu nsi wano, naye n'ogamba nti omuntu gundi naye basaba bagaba ku busente oba bwaki be basooka ku mwanjo ne babawa, n'ogamba alaba omuntu bw'atyo tafuna kumatira mu mutima nti abaayi n'asigala mwavu. Saba Allah atuwonye obwavu, atuwe obugagga bw'omutima, obeere wali ng'omanyi nti alhamdulillah Allah kiyamba kimala, obeere ne qanaa ng'omatira. Kubanga nabbi yagamba omuntu yenna aba ne qanaa Allah aba akuwadde ebirungi ntoko, kubanga oba ojja kwesiima mu nsi muno. Bintu bisatu nabagambye nabbi yabeera nga abilayirira. Ekisooka, teri muddu yenna, teri maali ya muddu ekendera na kusaadaaka. Ekyokubiri n'agamba nti teriyo yenna alyazaamanyizibwa olyazaamanya n'agumiikiriza kujjako nga Allah omuntu oyo amwongera ekitiibwa, amwongera izza. N'agamba ekisemba nti teri muddu yenna aggulawo ekkubo lya kubeera nga asabiriza okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala naye amugulirawo ekkubo ly'obwavu. Barakallahu fiikum.